Ku lunaku luno olukulu ennyo mu nnono obuwangwa n'ebyafaayo bya Buganda. Neebaza nnyo Ssaabalabirizi Moses ndi mukiika maka atukulembeddemu mu kutendereza n'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Kabaka waffe. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lw'abantu ba Buganda abali wano n'abataliiwo bangi nga batugoberera ku mikutu, ku lwange ng'omuntu ne ku lwa mukyala wange n'abaana baffe tukuyozaayoza beene okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa go luno. Yogayoga omuteregga. Mu kujaguza amazaalibwa g'omuntu yenna tujjukira abo abamubeera okumpi, abazadde, abooluganda, ab'omu maka n'emikwano. Olw'okuba gano mazaalibwa ga muteregga, tujjukira n'okwebaza Namasole Sarah Nalule ne Ssekabaka Edward Muteesa II abaawa Buganda omulangira oluvannyuma yafuuka kabaka gwe tulabako eyazzaawo obwakabaka n'ekitiibwa kya Buganda. Twebaza n'abaana b'eŋŋoma n'ab'omusaayi gw'amatumpaggwa. Tubeebaza nnyo, tulage nti tubeebaza. Njagala nnyo okwebaza abaweereza ba Ssemaka, abasiige, abagalagala, abambowa, abawandiisi be, ab'ebyokwerinda n'abalala bonna abali ku lusegere lwa nnyinimu abakola emirimu egibatumwa oba egibavunaanyizibwako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeebaza olw'okukola n'okwagala ate n'obwesigwa. Obuganda busiima nnyo. Ku mazaalibwa ga Cuucu tetubala bubazi myaka 68. Tutunuulira ebikulu bye tulabako mu myaka egyo. Bye nnyinza okunokolayo bingi naye temuusiibe wano. Kankone ku bavubuka abalabiddwa ku mwanjo kumpi mu buli nsonga ya Buganda. Kino kyali kyasembwa kulabwako ku mulembe gwa Kabaka Mwanga II. Kitaffe waawereza emyaka 68 tulabye omuggundu ogwa ssayansi ne tekinologiya, ate nga abasinze okutegeera omuganyulo gwabyo beebettanidde okusoma n'okubangulwa. Ku mulembe guno omutebi omutanda tekimutwalira budde kumanya ebifo ekkooki oba ebusujju oba ebuvuma. Naye ndowooza ekisinga byonna ekirinyumizibwanga mu mirembe egirijja kwe kuba nti obwakabaka bwa Buganda bwaddawo nga Ronald Mwenda Mutebi yazize eŋŋoma. Bwaddawo nga Kalema Kansinjo wa myaka 38 kaakati awezezza 68, ekiraga nti bino bye tuliko bya nsonga. Magulu Nnyondo, ennaku ezikulembedde amazaalibwa twogedde ku ngeri gye geesigamye ku buwangwa, ennono n'ebyafaayo bya Buganda. Tubuulidde abantu ba Kabaka n'emikwano gyabwe nti obuwangwa n'ennono bye twekola nga tujaguza amazaalibwa bikola kinene mu nkulaakulana ya Buganda. Kati giweze emyaka 10
nga buli lwe tuba tujaguza amazaalibwa wabaawo ensonga y'obulamu Ssemanda gy'asiima tusoosowaze. Ekyo Magulunnyondo yakikola bw'atyo kubanga enkulaakulana yeesigamye ku bulamu bw'abantu era Buganda teyinza kudda ku ntikko okuggyako ng'abantu baayo ne bannayuganda bonna nga balamu bulungi. Mukama wange, Obuganda butegedde lwaki ossizza omulaka ku by'obulamu era ffe tubagamba bekkaanye nnyo buli kigambo kyo ku nsonga z'obulamu. Naddala kati nga tujaguza amazaalibwa go. Abantu bwe tubagambye babe beegendereza mu nneeyisa yaabwe, kibayambe okwewala endwadde ezisobola okwewalika. Tubagambye babe bayonjo kubanga obujama bwe buvaako endwadde ezisinga. Tubakuutira okugendako mu basawo ne bwe bataba na bibaluma. Abasawo banyweze obulamu bwabwe. Tubalabula mu kabi akali mu kulya ebiwoomerera ennyo ebirimu omunnyo omungi, amasavu, okunywa omwenge oguyitiridde ate n'okufuweeta seggereeti. Mukama wange, era tubakubiriza n'okulya emmere entonotono. Ate okukola dduyiro kati gwe musono bangi gwe bettanira. Byonna Ssaalongo obituyigirizza era abantu bakulabye enfunda nnyingi nnyo ng'okola dduyiro. Kabaka yandisobodde okuba n'ekifo w'akolera dduyiro Buganda ne butamulaba, naye abeera atusomesa kye tuteekeddwa okukola. Empalabwa bino mbyogedde kubanga engeri gy'otudde ku Nnamulondo nga tujaguza amazaalibwa ago bajja kubiwulira. Neebaza nnyo abateesiteesi ab'omukolo guno abakuliddwa Oweekitiibwa Daudi Frederick Kisitu Mpanga azaalibwa e Masooli mu Kyaddondo. Wafumbe to celebrate his birthday, his 60th birthday. Kabaka's birthday is significant because it isn't about counting the number of years he has lived. We look at how the Kabaka's life impacts on our culture and heritage and history. During the reign of Kabaka Mutebi II, we have witnessed a revolution undertaken by the youth because they participate very closely in the affairs of the kingdom. We have also witnessed a science and technological revolution which, if used properly, can enhance the development in the kingdom and in the country. But the most profound occurrence during the reign of Kabaka Mutebi II is the restoration of the kingdom of Buganda, and for which he was in the lead 30 years ago. We always mention the significance of culture and heritage during the Kabaka's birthday celebrations, and we tell the uninitiated that culture and heritage is instrumental in the development not only of the kingdom, but of the country. The health campaigns that the Kabaka has spearheaded have significantly contributed to the well-being of the people, which is necessary or the precondition for any development
to take place. We therefore urge you to heed the Kabaka's call on all issues related with health. Our vision is to place the kingdom at the helm of social and economic development, with people enjoying their full freedoms. That can't take place unless people are in good health. So, just like the king has advised us, be cautious about what you eat, what you drink. Avoid communicable diseases. Do physical exercises and try to eat a balanced diet and in measured quantities. I would like to thank the partners. May I